abazungu bajja mu Afrika nga bazze okunoonya ebintu nga bina. Wandiika. Bajja okunoonya ebintu nga bina. Ekisooka baalina amagezi nga banoonya gye banajja ebikola. They came to look for material, raw material. Bajja bwe bamanyi bwe bateekwa okukola emmundu, bwe bateekwa okukola emmotoka, bwe bateekwa okukola bbomu, bwe bateekwa okukola ennyonyi, bwe bateekwa okukola ejjiiko, bwe bateekwa okukola fooko, bwe bateekwa okukola essowaani, byonna naye nga banoonya raw material. Era kyova olaba kopa waffe yaggwayo ekaseese. Bajja kunoonya raw material. Baagala ensi zaabwe nti okuva edda banoonya ebinaakola ewaabwe. Omuzungu ky'oba omuyigako, he's a long term thinker. Alowooleza wala. Ne bw'aba nga byazudde agenda kufa, generation ey'okutaano yeba ebyeyagaliramu, it is okay. Agenda kuleka nga ababuulidde nti nagenda mu Uganda naye eyo mu bitundu by'omambuka ly'ekitundu bakiyita Kalamojja waliyo golodi. Ne golodi agenda kukola kino. Muli mujjayo oluvannyuma n'emyaka 3. Ye ne bw'afa amaze okuteeka ettaffaali ku nsi ye. They came to look for raw material. Number 2. Bajja okunoonya akatale. Bajja okunoonya akatale. Bwe baba bakoze fooko, nga bakoze spoons, nga bakoze sefuliya n'ebirala, ani abigula? Bajja okunoonya akatale. Bajja okunoonya market. Ebyo bibiri ne baba wetegereza olwaleero babifuna bulungi. Babifuna bulungi. Bafuna gye bajja raw material n'amafuta gaffe ge twakazuula juzi. After all the centuries, amafuta tulina okuzimba pipe ogagende. Tulina okuzimba pipe ogagende. Wegayita tulekawo ka percentage ne gagenda paka gye bali galongoosereza. Kati ne bakulaga nti ku 10 eky'amafuta buli galani nti wano wegayita batwala percentage bweti. Ate n'abagenda ogatereeza batwala percentage bweti. Abagateeka katale kati ne bamaliriza nga ku 10 ng'eggwanga Uganda liyinza oba terijja kusukka 15%. Eggwanga Uganda liyinza obutasukka 15%. Kubanga nyingi nnyo ezigenda zikekejjulwako. Newaabo waliyo amafuta naye bwe bazimba pepo nga bazireeta eno. Lwaki ffe tuzimba pepo nga tuzitwala eri? Bajja kunoonya raw material era baamuzuula gyali. Number 2, bajja kunoonya katale. Mmotoka yange nagitaddemu amafuta olwaleero neyo bagitaddemu amafuta. Ffe tudde eno ne twerimba buli kaseera. Waa bagatandika dogasima. Bagatandikako dda. Bama Museveni bagatandikako dda. Bagatandikako ne bagalongooserezaawa. Basajja batu tebagatandikangako. Ge tuliko bagabba walala. Ndowooza n'ekyokusatu nakyo tukiwandiika ekyabaleeta. 1, kunoonya raw material. Number 2, kunoonya katale. Number 3, kunoonya abajega be basobola okubba. Banoonya abajega be basobola okubba. Abatasobola kwerwanako. Kyova olaba nti ebintu byayingiramu emmundu. Twalina amafumu naye sifumu onoolikuba lifaano likuba omuntu w'omumayiro namba. Era ne banoonyaamu abayinza okukola olugezigezi abo ne babatta. Banoonya be basobola okubba abatagenda kwenyeenya namu.
Namba 3 ogiwandiise baanoonya bwe basobola okubba. Namba 4 baanoonya okugaziya ensi zaabwe amatwale gaabwe. Baanoonya okugaziya gye banaafugira ebyobufuzi byabwe. Baanoonya gye bagenda okugaziyiza ebyobufuzi. Nga Uganda singa ali yayagadde negenda obangeyo mu Congo nga berwa negaziwako, begenda oba Kenya ng'egaziwa, kati bano batiisa n'okutiisa nti bagaziwa nga bagazira na ku kontinenti ndala. Ne baga nti eryo twale lya Bungereza. Amateeka agafuga e Bungereza ne gafuga mu Uganda. Bungereza yenkananga Uganda naye nebanga enayo extended Uganda. Baanoonya akatale, baanoonya raw material, ne banoonya akatale, ne banoonya abajjega gye babeera be basobola okubba, ne banoonya n'egye basobola okugaziyiriza amatwale gaabwe. N'ebirala bingi nnyo. Bwe baali bagenda ne batulekera systems. N'olwaleero tukyalinga obukoko obuto obutannaba kwetegeerera, obutakulirwa. Nti omuntu bw'aba ayagala kwesimbawo mu byabufuzi alina okudduka n'agenda eri ne bamuteekamu akasente ne kaba kakenga ye. Bw'aba akomawo n'agamba nti muninde ku kkubo nkomawo, ng'akimanyidde ddala nti gavumenti tejja kukikkiriza ekyo, naye yeeyongeramu amaanyi eno gye mukoma okuba nti mugenda kugaana okumwaniriza, so nga ate si kugaana kumwaniriza. Ekituufu kiri nti abantu abagwanira okwaniriza be bano abateekako ettaffaali, abagenze ne bakima engoye ze twambadde, abakimya engatto ze twambadde, abakima TV ze tulina mu mayumba, abakima radio ze tulina mu mayumba. By importers and exporters